mazzi gokya nga tena gokya tojoza so nabwe kityo emmere gye tulya erimu amasavu oyeta cholesterol bwega tugakwata ku mubiri gyaffe so n'okuba nti twagala abantu babenga at least bafuna omulimu ogw'okukola era afunemu income nti mulimu gw'osobola okukola ng'ekyobulimi n'ofunamu income kulw'ensonga tosobola okukolera mu kifo ekitono nti ate ekirala tegwetaaga capital mungi tegwetaaga budde bungi n'amagezi ag'okukolamu tugakuwa era nakatale ne tukakuwa kuba tusaine nga contract n'abantu betulunda nabo kati mu mbeera eyo Kalufu ebadde concentrating ennyo emyaka 7 egiyise mu kuproducinga naye butamaze okuproducinga ne tuga nti kakati ate tulina okugenda gye bakaliira abantu bakalye kubanga omugaso gw'okulunda kulya bolunda ne batalya omugaso gw'okulunda guba guvaawo so nabwe kityo mu nkola mu buufu obwo ne tusalawo tukwatagana ate n'abafumbi kakati kusabu okulaba na Uganda bali ku kamyu batandika okulya babaddewo nga bakalya era restaurant mwebuli obutonotono bukola ki okafuma mu mpolampola katwagala tukasaba okulule mu nsaba nkulule empya officially olwoga nti leero official launch bwe wakola official launch tekitegeeza nti tubadde mu background biba bibadde nogan katugenda ku launching officially so bufunze mwasazeewo okwatagana n'abamambo restaurant bafumbira abantu akamyu because abantu tebali akamyu wabula bali ennyama yaki kati ffe tuli balunzi ba kamyu ne twagala abantu bali ennyama yaako twagala bali akamyu twagala bali ennyama yaki kati ennyama yaako waliwo abakugwate mu kugifumba weewawo kakati katuddeeri banafu abamambo nabo weebali wano batuwulire kiki ekigenda okubeerawo so twaniriza kale seba alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa Palo FM mulamusizaako yenna ali eyatuwuliriza ffe tuli pa Mambo Restaurant nzayogera nze general manager wa Mambo Restaurant erinnya Musa Kwamira Katende ffe nga Mambo Restaurant nga Haji Kalufu wayogedde tubadde ne demand nene nnyo nga bwayogedde ddala abantu akamyu babadde bakalya ebifo bingi ebibadde bikafumba ebimu nga obaolyawo bikafumba ne si bulungi nnyo ekyokola nga bakaseera nnyo akamyu yemu ku nnyama ez'ebbeeyi naye kati bwe twakwataganye n'abakalunda nga tulaba balina capacity farm nene twagenza okubalabalamu nga tusobola okusembeza akamyu ku bbeeyi y'omuntu wa bulijjo gy'asobola abantu ne babeera nga bali akamyu ffe nga Mambo Restaurant tufumba ebintu bingi buli muntu akimanya ali atuwuliriza naye buli kye tukwatako okufumba abantu batuteekamu enjawulo ne baga naye Mambo mufumba bulungi era abantu ne batusaba ne baga mujje mutuleetere ku kamyu enfumba yammwe bw'eneetuuka ku kamyu mwe mujja okubanga musinga so wabaddewo demand nnyingi nnyo bakasitoma baffe so bwe twakwataganye n'abakalunda ne batusuubiza ne tugenda ne tubalambula sebo omusajja ono alina ebintu alina obumyu ne bwomuwa hoteli zizonna eziri mu Uganda tebasobola mumalako bagita myu alina emyu omunankola akayita akame balina obumyu bungi nnyo era twamaze kakasa nti ddala tetujja kufuna sikasite tetujja kufuna nti ate obumyu buweddewo bakasoma abaffe abalungi tujja kuba nga tubaweereza bulungi so mu bufunze waliwo ki olwaleero kati olwaleero yeronki enkulu gaggadde ndowooza munnayuganda ali eyo emyaka gyonna gy'amaze tawulirangako nti waliwo we balonki nga akamyu kigenda kutandikira ku Mambo Restaurant ffe bwe tutandika tetutandika tutandikira ddala so twataddewo menu namba ekola products nga zonna ziva mu kamyu tukola pizza nga ya kamyu rabbit pizza tukola piraawo nga wa kamyu tulina akawunga tekannaba nnyo common ku katale abatambuddeko abo Dubai wabe bakamanyi bakayita samolina twakaleese yemu ku mmere ezisinga okuwoomera kamyu so ampuliriza bw'abanga ayagadde okutestinga kamyu olwalira ajje kagenda kuba kaweerere leero kabwerere leero yerungi abantu bagenda bamala buli muntu agenda okuyingira mu restaurant agenda kutestinga kamyu manager abantu n'abamalawo ffe tubeetegekedde Haji ono gwolaba yatuwadde obumyu obuyinza okusampula buli ayagala okutestinga kamyu kawooma katya lwaleero ajje ku Mambo Restaurant sawa mmeka tusooka mu jjuma oluva mu jjuma bwe tuti tewaliwo mulimu mulala gwonna gwe tukola nga tutandikirawo buli agenda okusalira mu kibuga buli agenda okusalira mu kibuga nze amagezi gemuwa
yalisalidde wali ku park enkadde mall kuba waliwo masigidi waliwo masigidi nene nnyo bw'avaayo nga kawansi ng'alya ku kamyu obadde okimanyi nti bano simanya abasawo bakebera omukyala fertility eri wansi akamyu kayina zinc kayina phosphorus kayina B12 vitamin eyambako abakyala okufuna amangu olubuto amagi gabadde wala n'ebirala so akamyu kalungi nnyo mu bintu ebyo omuntu yenna yandyagadde okubeera nga alina omubiri omulamu alye ku kamyu tuddemu tubategeeze mambo eri side ki mpozi mambo tuli wali ku park enkadde mall ku level ya kusatu omuntu yenna bw'abanga atuusa awo ne bw'obuuza omuntu atambula n'omubuuza nti mambo yeriwa era bajja kusongerayo nti we wali waggulu tubalindiridde nnyo nno njagala kino nkikkaatirize tubalindiridde bajje batesitinga akamyu tetubalindirira lwaleero lwokka tubalindiridde bulijjo leero just launch leero kulaunchinga kasampulingako koyinza osampulingako leero kayinza obutakukkusa naye akakukkusa era weekali kati tusembe na kino waliwo abaagala abajja okwagala okunoonya gwa kalunda oli oyagala kumuso katandika kalunda oba kasuubula omukoledde ki abaagala okutunoonya mu nsonga z'okulunda tuba n'emisomo ku faamu buli mwezi so omuntu asobola okugirira social media platforms zaffe Calf Rabbitry, YouTube ani n'amanya emisomo egyo giriyo enamba togibawadde enamba ngenda kugibawa naye njala sobola kubategeeza ekyo kati bamala okukitegeera because okulunda olina okutegeera era omanye kati enamba eri 075 kinana musatu 075 kinana musatu 83 11 57 075 nya 075 nya kinana musatu 11 57 nayagadde okukalya eno yabali eri yabalunzi kati eno yabali era ya Mambo Restaurant eri 070 10 95 oba 70 esewo bazimbe zibaddiremu wano nteekateeka za sooka ya mulunzi eddako ya muli abaagala okulunda n'okwebuuza ku kamyu ojja kuba ku noti 75 nnya 83 11 57 aba Mambo Restaurant abaagala okugenda okulya kamyu olwaliwo n'ennaku ezinaddako bali ku noti 6 10 95 noti 6 10 ate ojja kuba ate bafuna bulungi ndowooza byebyo kambaleke mugende muteeketeeke amiina tubalindiridde mu bungi weewaawo tweyanzege bannaffe abo aba Mambo Restaurant kosa